Gafya amalala agatali ku nfufu olunaku olulala akakiiko k'ebyokulonda lwekamaliriza okusunsula abaagala ebifo bya paalamenti eb'enjawulo okuli eky'abakadde abavubuka abaliko obulemu n'abakozi. Bino bibadde wano ku kibe ky'akakiiko k'ebyokulonda ku luguudo lwa Jinja Road. Abantu abakulukiza mu 94 basunsuddwa okuvuga ku bifo ebyenjawulo mu nteekateeka yatandise olunaku olw'eggulo. 25 basunsuddwa ku kyabavubuka, 10 ku kifo ky'abakadde, 20 ku kifo ky'abakozi, 17 basunsuddwa ku kyabaliko obulemu, nga 12 basajja ate 5 bakyaleero okusunsula ku gaddawo leero. Abamu kwasunsuddwa kuliko omuyimbi Halima Namakula ng'ayagala okukiikirira abakadde masikati g'eggwanga. Omukadde bw'atukabata agamba ngenda wali alabawo akagambo nti abakadde batandikira wano njagala okiraba nga ngenze mu ddwali. Abalala Israel Mayengo yali ku minisita w'Obwakabaka naye nga Kalifa gikimungesera aweze okulisa kukyusa ssemateeka okumalawo entalo mu ggwanga. Tubadde n'entalo ennyimpi n'entalo empanvu. Tubadde n'entalo eziri active z'ogamba tebakwira ddala mu mundu n'ez'Simple Wars. Mwoyo Ivan yaliko Gidu Pulezidenti Makiri yayagala ku kyabavubuka masikati g'eggwanga asuubiza okutumbula embeera zaabwe. Newankubadde batufuula batusuumuusa ne batufuula special interest, ebikolwa tebiraze nti tuli ba mwanjo. Abalala kuliko Wagan Mary Apona ayagala eky'omubaka w'abakozi ne Simon Sinyonga ayagala ekifo ky'omubaka w'abakozi masikati g'eggwanga ate Anguyulikedde ayagala ekyabaliko obulemu kabona balamudde ku bagenda okukola. I can go and legislate on matters of creating conducive working conditions for workers. Tulina okukyusa endowooza z'abavubuka babeere nga basobola okwekkiririzaamu, basobola okubeera abayiiya. I'm going to look at 4 SDG areas goals. 1 is the poverty, 2 hunger, 3 is health, 4 education. Ye Kasumba Javira tajjidde mu ngatto nga yeesimbye ku kyabavubuka masikati g'eggwanga essira litadde ku kumalawo nkyukakyuka mu ataleka ebirime. So that ku buli ssente omuvubuka z'assambu y'obulimi gavumenti ebaako kyemuddiza wobaawo ekizo n'enkyukakyuka mu miwendo. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya atangaza ku nteekateeka eno ategeeza nti okunaku kwabwe kwakubanga 17 omwezi ogujja nga bayita mu bondo bwabwe. Abasunsuddwa bagenda kubanga banoonya akalulu mu bammemba b'olukiiko olulonzi. Akakiiko k'ebyokulonda kasunsudde Edith Namugabi kulabako okudda mu kifo kya Ssengaawe Frida Kasembanda oni abadde akwadde kino ekyenera mbendera kuva ky'omukyalo e Masaka Asimwe Nicholas akulira akakiiko k'ebyokulonda e Masaka akasizza Namugabo okuvuganya. I give you this nomination paper and a sign that you have been duly nominated and you go and converse for votes. Namugabi yemye okutandikira Ssengaawe yakomye. Byonna byakoze ne byabadde agenda okukola mbagamba nti tugenda sigala tukyabikola. N'akulira ebyokulonda ekyotera Kolebu Nahamya asuzudde Fortinet Rose Nantomo okuva ku kifo ky'omubaka omukyalo w'ekyotera. Kino kyavudde ku mubaka omukyalo w'ekitundu ekyo Robina Ssentongo nakasite okufa ku Lwokutaano wiiki ewedde. Nantongo muwala w'omugenzi Ssentongo nga yalondebwa bannakibiina kya DP okuddira nnyina mu bigere. I hereby declare Honorable Nantongo Fortunate Rose. Nantongo ategeeza nga bateze kulwana ntalabula okulirira abantu. Nsobola okubeera eddoboozi lyammwe kubanga kyotera abadde agitadde ku ntikko nga mu paalamenti eddoboozi lya kyotera liwulirika. Mbasuubiza nti terigenda kuzikira. Abomulekedde okukategeeza tebakwangulira baggulo. Tukkiriza nti ajja kubeera muweereza mulungi, omuwala mukkakkamu, alina eddiini, akyali muto, alina ebigendererwa. Tulina essuubi nti omuntu gwe tutaddewo muntu yennyini asaanidde. Teekeramu essaala omwana waffe oyo awangule. Ate bo abakulembeze mu disitulikiti ey'e Rakai basabye Pulezidenti Museveni okutuukiriza obweyamo bwa Zengaakolo ng'awenja akalulu mu bitundu bino era nga beeno yali yabasuubiza oluguudo n'okubaleetera amazzi amayonjo kanga ne guno gujwa tewali kyali kikoleddwako. Disitulikiti y'e Rakai ekolebwa amasaza ga Buganda 2 okuli erya Kochi ne Kabula nga gombi gasalibwa ku Greater Masaka. Rakai yeyawula ensalo ya Uganda ne Tanzania mutukula okulira n'ennyanja ya Nalubale. Abantu beno balina ekizibu ky'amazzi, enguudo embi n'ebyobulamu. Pulezidenti Museveni byazza abasuubiza buli waza abanoonyamu akalulu kyokka nga n'okutuusa leero tebikolebwangako. Ssentebe wa disitulikiti y'e Rakai Robert Benon Mugabi ajjukiriza Pulezidenti Museveni oluguudo lw'e Rakai lyantondera lwazza abasuubiza okuva mu mwaka gwa 2001 nga n'okutuusa leero tebalukolanga. Mu Rakai tulinamu enguudo za
za central government ziringa enguudo nnya kati kyekyali challenge nti naffe twagala kati ku chorus enkuba bwetonya oluusi amazzi gasala ate nga ffe tuli ba subsistence farmers tulima akafikawo ne tukatwala mu katale ne tukatunda. President era bano yabasuubiza okubaleetera amazzi amayonjo ekitaakolebwako yadde ng'ensimbi ezaali zirina okukola omulimu ogwo zaali zayisibwa buwumbi 16 ne miliyoni 4 ng'agenda kukola amazzi okuva e Namirembe ku mwalo ku Lake Victoria gayite ekyotera gajje gatuule Rakai gabune mu byalo bya Rakai byonna. Tutuuseko ku kyalo Kabuse ekisangibwa mu Ggombolola y'e Kagamba ng'eno abaayo oluziro bakozesa lwe lumu n'ente kwe zinywa amazzi. Oluzi luno luteeka obulamu bw'abaana abato mu matiga ng'abaagala gavumenti basimire oluzi olulala okubasobola okufuna amazzi amayonjo ensonga naye eggwe. Abantu abaana abato tebasobola kusena kwegana amazzi gagali bwe gati kati malungi ku ssaawa eno. Naye ate waliwo ebiseera lwe gabeera nga mu butuufu go galinga kidiba nga tusobola. Twetaagisa amazzi amayonjo nga ga midumo yadde oba okukola enkola nga si ya nayikondo kwa nayikondo zo zifa mangu. Ssemwanga Javiire yayiseemu nga tavuganyizidde ku kyobaka ba Paalamenti e Buyamba asebe gavumenti okubateera ebyennyanja ebirala mu gavumenti ya Kijja ne Barola okusobola okutumbula ebyobuvubi ku nnyanja yaabwe. Obulwadde bwa mukenenya mu Uganda bwatandikira ku mwalo gw'e Kasensero ogusangibwa mu disitulikiti y'Ekyotera ng'eno abaayo baagala gavumenti bazimbire eddwaliro lye basuubiza gye basobola okujja eddagala eriweeza kawuka ka mukenenya akakyasimbye amakanda mu kitundu ekyo. Eddagala likisembezebwe kumpi na ddala erya siriimu kubanga bannaffe abalwadde ba siriimu batambula engendo mpanvu. Singa eddwaliro libadde likuzibwa twandibadde tufunamu kubanga obulwadde buno obwakawuka buleeta endwadde ezakinnakigwanyizi. Abakulira omwalo guno basabye gavumenti okukoma ku bajaasi abaateekebwa ku nnyanja okulwanyisa envuba embi be balumiriza okutulugunya abavubi. N'olwekyo nakwo kwali kusoomozebwa kw'amaanyi kubanga fakitole yali erina abantu beewa emirimu wano kumpi 400. Ebyobuvubi ku mwalo gw'e Kasensero nabyo byasanyalala olw'amazzi agayonoona omwalo ekyaviirako n'amakolero agakola ku byennyanja okuggala ekyafiiriza abantu emirimu. Abakulembeze batubuulidde nti baagala gavumenti bayambeko okusembeza eddagala mu malwaliro ag'enjawulo mu bitundu bino okusobola okukendeeza ku muwendo gw'abantu abafa mu disitulikiti eno ey'Ekyotera. Ni Julius Kafuluma ne Deo Kyaligonza ku Lwabukedde TV. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wekate ku Super 3 leero osobola okunya jackpot ezaddala ate nga nyangu okuwangulwa. Wangula utuka ku milioni 10 mu dakiika 10 buli lunaku era osasulwe ku ssimu yo mbagirawo. Tusula omukisa okuwangula milioni 3 Sunday no ku Super Jackpot Shop. Wika *885*333# ku Airtel oba *165*333# ku MTN. Yingizaamu enamba zo 3 namukisa ozeeko BTV. Saamu sente okuva ku siringi 10 okutuuka ku siringi emitwalo 5.